omuntu okubaako kyakola essaawa eno mu byobufuzi wano Uganda okumanyika oba okusobola okubeera nga bitambula abantu basobole okubeera nga babitegeera nga babiwuliriza nga bitrendinga kiba kitegeeza nti olina okuvugira mu layini ya Bobi Wine. Olina kuvugira mu layini ya Bobi Wine kuba yaliko amasannyalaze. Balamu Baruhagara ono nno munnange nga die hard ewa Muhoozi Kainerugaba agenza okulaba nga Bobi Wine asiriikiridde. Neyebuuza nti katukoze tutyo omusajja kyetujje tumukyankalanye kyokka n'abulako ne kyaddamu nti oba atuddemu agambe kino oba kiri. Katukoze tutya amasannyalaze tugajjeewa? Ayagala kukola mu ngeri ya alien skin anti kati byakola era byabwe bonna kati mpuuga mu Democratic Alliance ye nti balina okukasukayo ejjinja mugende mukoleyo effujjo. Kati Balamu mu mbeera efaanaganako bweti naye talutumidde mwana yeewuunya mu ngeri y'okulabula Muhoozi nti munnanga kasajja nga kaganya otuddamu nga tetulinaawo mawulire nga tetulinaawo attachmenti ku masannyalaze. Akasajja kaganya otuddamu kubanga bwe katuddamu awo tuba tulina ekyokukola, tuba tulina kye tuzzaako. Naye nze kino nyinza okukirowooza nti Bobi Wine ayinza okuba tasobola kuddamu Muhoozi, naddala Muhoozi nga ayogeredde ku mukutu gwe gwa Twitter oba X kubanga abatamanyi state mwabadde ng'awandiika ng'apostinga kubanga ebiseera ebimu asobola okubeera ng'obuuliza oba ye abangi abaatamidde oba kubanga kati kitegeeza nti ekyo nakyo kisobola okudiscreditinga gwe ng'omala gaddamu omuntu ayinza n'okugamba nti nze nabadde siriiko nga nebi yawandiise tamanyi enkeera yeebuuza nze nawandiise bino kyovulanga ebimu babiraba bisangulayo kati ate nga gwe wazzeemu ate byozzeemu ate babisanguddeyo. Mujjukira Masaka lwe baagenda okubeera nga balonkinga ebintu bya piraawo era baatandikira mu ofiisi za NUP. Mujjukira bulungi nnyo nti abantu abaagenda okuba nti nno bakola oba okweranga mu bantu ate weewunye balandukira ku bya NUP, ekitegeeza nti nno tebalina ngeri gye baali bayinza kufunamu kumanyika oba kugenda kwabwe e Masaka nga tebatambulidde mu ngatto za NUP oba Bobi Wine. Kakati Balamu bw'atyo alabudde Muhoozi mukama we Bobi Wine kaasirise ayinza okuba nga apulaningawo comeback eri very sharp kubanga asirise. Kati nga basuubira nti Bobi Wine yalina okuteekawo olutalo lw'ebigambo ekintu munnange kyataakola olutalo lw'ebigambo luganye pressure zigenda kubeera nga zibakuba bajje mbatwale ew'omusawo abawe eddagala. Omusawo waali pressure kugamba asobola okukuwa ne stress ni bwali the way eddagala lya stress alirina esobola okubeera nga ali abantu abamu osaana okubeera awo nga kaŋŋamye nti ng'oli clogged nga bw'onoogamba nti oba wazibikira nga wena teweeyagala otambula wena munda muli obulya teweewulira bulungi. Omusawo asobola okuwa eddagala eriyinza okuwa relief kugamba wenna ne weegogola ogenda okulya wenna oweewuka wenna kati olwebaka bulungi olowooza bulungi. Omusawo mulina era gwe jangu wano ku namba zange muzimanyi bulungi nnyo emyezi embyayo 73 endala esembyayo 15. WhatsApp namba zange muzimanyi zenkwe namba y'omusawo n'ebirwadde ebirala bingi nnyo muganda wange. Aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Janyi Ntebe Road Kasootuuka Ekajjansi Kitende Namulanda awo wonna waliwo amakubo agakyamayo okugenda ku Kasozi Janyi Hillside View Apartments we ziri mulimu buli kimu ekyetaagisa gwe twala ngoye zo natulo ekiyungu TV internet wifi weeri amasannyalaze tegavaako gabeerako 24/7 kuba Uganda g'amasannyalaze munnange
bagatwazikamu bwazise eddakiika buddakiika ne gavaako, naye kati wali ku Hillside View Apartments tegavaako, wifi weeri, ate wali conducive, omulirwano mulungi, guli executive, ate wasirifu. Jangu opangiseewo ennaku zonna z'oyagala, oba mwezi oba weeks, okusinziira ku bwetaavu bwo. Kakati munnange Balamu Baruhagale ono nga event promoter Sabavulu Balamu wamu ne Muhoozi Kainerugaba, bano bonna nga munnange balinnya mu kimu. Balamu Baruhagale Atenyi awadde okulabula ne sekulabula eri mukama we nti munnange akasajja akabadde kalina otuwa ku masannyalaze ka Bobi Wine nga kasirise. Kasirise era tuyinza obutabaawokko nangeri gyetutrendingamuuko. Kakati mubaka bwatadde ku mukutu gwe wa X, Balamu agambye nti Bobi Wine akulira National Unity Platform ate kubanga aplotinga nti comeback. Bobi Wine already wali mu field, wali teyeetaaga attachment ya muntu yenna nti oba amwogereko kuba abantu bo bamutegeera. Kuba kati Bobi Wine kyasazeewo okukola nti tagenda kubeera nga ayanukula buli omu. Kakati ono ye Balamu munnange n'obweraliikirivu obungi yalowooza nti Bobi Wine ayinza okubaako ndowooza engeri gy'agenda okukomawo. Agamba ali mu kulimba nti waliwo close confident nti okuva mu kampu ya Nuupu yamubuulidde, agezaako kugireegerera nti oluvannyuma lwa Muhoozi okudefeatinga oba okuwangula Bobi Wine 100%, Bobi Wine n'afuna 0 mu lutalo. Mujuzi bwe yagamba nti simaka Bobi biki Bobi Wine n'ataddamu. Kati Balamu bw'atyo yatadde obubaka ku mukutu gwe gwa Twitter agamba nti Muhoozi abe mweraliikirivu nti kubanga Bobi kayinza okukola comeback enzibu ennyo, mbu lwaki kaasirika busirisi ne katayogera nga Muhoozi amaze okukaprovokinga. Bali bataddewo olutalo lw'ebigambo lungi nnyo. Kakati ekisinga okusesa be bantu abatunuulidde ensonga eno. Balamu byayogedde abantu babiyisizaamu nnyo amaaso, kubanga abantu bamutegeeza nti Bobi kali waggulu w'abantu bonna, era mulekerawo okukkakkanya okatuusa ku level yammwe ya P7 ey'okurizoninga. Bobi kali waggulu nnyo, era nga n'ebigambo ebyo tebabisuubira kubeera nga biva mu mukulembeze. Kino kiraga nti eggwanga lyaffe, muganda wange, lifugibwa abantu abali useless. Balamu bamugeraageranya ku driver mbu ku Kampala Road, mbu amala gavuga nga bw'akyusa bw'ava mu layini eno bw'addamu eri, bw'avamu eno bw'addamu eri, ate nga alinga tamanyi gy'alaga, so nga munnange olugulu lumakinge bulungi nnyo luliko ebikuubo, naye ali awo kwegamba alinga omuntu abyanga obwo byanzi atamanyi kikyakuzzaako. Era abantu bamujjukiza nga bamugamba nti wagamba nti Bobi Wine talina ssente, talina mmundu, talina zibbomu, era talina n'abawagizi, ali useless. Bwotyo bwe wagamba, ate kati essaawa eno omwagaza ki? Omuntu omu yagenze n'agamba nti ayagala Bobi Wine ne Muhoozi nti bonna ba mugaso mu ggwanga lino. Omu n'amuddamu n'amugamba nti how can you love Jesus and the devil at the same time? Oyinza otya okwagala Jesus ne Sitaani ku mulundi gwe gumu? Era munnange abantu bagamba nti newankubadde Balamu minisita w'abavubuka, naye beebuuza nti minisita ow'emyaka 6 abeera atya minisita w'abavubuka? Kakati ebigambo bino munnange abantu bagamba biryani feeya nnyo okuva mu Balamu, kubanga Bobi Wine talina budde bwabwe. Mumugamba nti mwamukuba 10-0, naye alabika essaawa eno ye muwanguzi, kubanga mulabika
mufiiridde mu kazannyo kammwe tabazeemu tabawadde relevance. Omanyi katugeze singa ogendewo omuntu ng'omusuubira okubaako kaakuwaayo kati ogenda okulaba akusiibula akugamba nti kale tujja kuddamu ojula omugamba waayi tolina kompaddeyo kati oba ofuuse nonsense ebyo byonna ng'ebigambo by'abantu. Omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu engeri gye babeera bakituttemu bwe kakasa nti ensi bweti bwe beekitutte bwe babiraba kati perspective abantu bwe bakirabira. Komenti ya Balamu eno eraga nti batudde ku kyokya n'okusirika kwa Bobi Wine kubaluma kubanga ntujjukira Bobi Wine yafuuka business wane Uganda nti buli kintu kyonna kati kukitambulira ebyobufuzi kwe bitambulira. Museveni naye kennyini alina okwekubya ebifaananyi n'omuntu ayambadde ebyambalo ebiringa ebyaba foot soldiers okitegeera asobole okusobola okulaga nti nno at least yes kuba yagamba nti ekituufu kiri nti Nuupu yamulema tannaba kubeera ng'agimegga agezezzaako kyonna kyasobola. FDC yagimaliriza, UPC yagimaliriza n'ebibiina ebirala byonna yabimaliriza, DP byonna yabimaliriza, naye yagamba nti omusajja yagaya n'agamba nti Bobi Wine nga 2017 yabagamba nti munnange bino biyinza okuba biralamuuko tebiringa ebya bulijjo bye mubadde mumanyidde era nga kituufu kiraga nti ebintu bino bisibi ebiri bye twali tumanyidde oba bye baali bamanyidde bannaffe eby'okwekkiriranya ebyakawuuwu bibazanya bampuuga n'abalala bino muganda wange byakutwala sayidi emu. Mujjukire abantu abaali mu people power abaali beesiba obuweero obumyufu nga baagala kulya mu lulimi n'oluzisa abaali mu bibiina ebyenjawulo mu opposition bonna nga banoonya amasannyalaze ku people power. Nuupu bwe yajja unexpectedly bonna baagwawo ekigo era Bobi Wine tujjukira Basitera Nyanzi bonna awo we baakongokera yabagamba nti either mulinnye eno oba eri tosobola kulinnya eno mu Nuupu ate n'olinnya ne mu FDC. People power muganda wange eyo esigazza ekitiibwa kyayo nti gemaanyi g'abantu naye ekibiina ye Nuupu ekibiina ky'ebyobufuzi kati kiri people power kiwanvu muko era kyo kigatta abantu bonna n'aba NRM kyebagattiramu. Naye ng'ebyo si byangu nnyo kutegeera, si byangu yadde nga bwe mbikunyonyodde awo, si byangu kutegeera. Abantu abasinga obungi bali awo babyanga bubyanzi nga munnaffe oli bw'agambye nti Balamu afaanaganako driver ali ku Kampala Road nga oluguudo lumaakinge bulungi ebikuubo naye ng'avuga abyanga bwa bukaleeni bwadde eno ng'alinga atamanyi gy'alaga.